lw'abakyala olutegekeddwa abakyala ba Abigail nga bakulemberwamu Sarah Bunjo lusombodde abakyala ab'amaanyi okuva mu ggwanga ne mu mawanga agatuliraanye okugeza nga Congo, Kenya ne Zambia. Olukungaana luno olukomekkerezebwa olunaku olwaleero lumaze ssabbiiti nnamba era nga lwesigamye ku mulamu ogugamba nti najjukiranga erinnya lyo emirembe gyonna. Mu bamu ku bakyala ab'amaanyi olukungaana be lusombodde mwe mulina omusumba Cindy Kiganda owa Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi. Bw'abadde abuulira, omusumba Cindy Kiganda asoomoozezza abakyala okwekebera mu bulamu bwabwe balowooze ku ki kye banajjukirwako kubanga omuntu ajjukirwako bikolwa bye birungi na bibi. Omuntu bulijjo ajjukirwa for these two things. olw'ebintu bibiri bino. It's either the problem you solved ekizibu kye wamalawo, ensonga gye wamalawo, or the problem you created. oba ekizibu kye watondawo. But I want to ask you a question. Nja nkubuuza ekibuuzo. What are you remembered for? Kiki ky'ojjukirwako? What kind of life are you living? Oli mu bulamu bwa kika ki? Before you were remembered, nga tonnaba kujjukirwa. what have you done for you to be remembered? Omusumba ayongeddeko nti obuvunaanyizibwa bw'omukyala obusookera ddala kwe kuwa emirembe wonna w'abeera nga ne mu butonde kyeyoleka lwatu anti omukyala ye nakazadde w'ensi eno. Wano wasinzidde n'akubiriza abakyala okunywerera ku Katonda olwo lwe banaasobola okukyusa emigigi egyonoonese. A woman is a life giver. Omukazi azaala bulamu. The only one whom God trusted Yoyo Katonda bwe yeesiga yekka. with life. Bwe yeesigisa obulamu. We want women who goes to the devil and say, devil, you cannot challenge my marriage. I know who I am. I'm a child of God. I'm born again. I belong to God. We don't go to shrines. We don't go to shrines. But we go to God. Okusinziira ku mutesitesi w'olukungaana luno era omukulembeze w'abakyala ba Abigail, Sarah Bunjo ategeezezza nti enkungaana zino ziteebwawo okusomesa n'okusoomooza abakyala ku by'obulamu, eby'ensimbi n'okusingira ddala okukuuma ekitiibwa kya Kristo mu maka gaabwe. Ekigendererwa kyaffe kwe kusomesa omukyala owa generation yeno nti erinnya lyo lirina okujjukirwa. Tukuyisomesa biki ebinaakuyamba erinnya lyo okujjukirwa. Oteekwa okuba nga omukyala omanye okwekolera. Newankubadde nga tosobola kugenda mu corporate world, newankubadde nga tosobola kugenda mu katale, tukuyigiriza nti n'awakaawo osobola okubaako kyokola n'olabirira famire yo. Ate bwe tumala ne tukuyigiriza okusaba kubanga Abigail yali mukazi atya Katonda. Bayibuli bweyogera ku kutegeera eba etegeeza omukazi atya Katonda. Ba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. So ekigendererwa kyaffe is to teach women to balance their lives. Mu mwoyo nga b'amaanyi ne mu mubiri nga b'amaanyi. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.